aha kati Nakafu yadda tunyumiza ku mboozi mwina mwabeerako mu house yemu naye wa waraji kazonye kajja nkatambula bwe kati funo omwami goyinayo baby sina otuswaza gwaito nafuna meka 16 nojana bantu ina baby nedda aje mai naite yagala funa mwana naye yekangirawo batane naawe jukira kati fawala na si kirungi funa lutatano jam kwa oyinza lujam nga lusi mwana wa semba so olufuna boyina olusigaza oyinza lujam no fiirayo kana fa magezi getwamu nga fe bawala banne amaze funa olubuto talujam lwakwa gwesta manyi daddi womwaana yesimumanyi gwe basajja okyabaliko nze sinyo kubanga obaliko nesinyo tebana kumenya mutima abamenya dda bakomenya ng'emirundi ng'emeka asatu gyokka mirundi nga asatu gyokka Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 67 94 729 oba noti 78 29 52 155 kale nze Sonko Muhammad tubanirizaako nnyini ddala omukutu gutandika tusinzidde okuba nga tukuweereza leero nina abawala bendi nabo n'aba sisters oluusi tukola emboozi ezimu nga zirimu ekyokuyiga ebimu waliwo ebintu wamu abali ebyo bemuwulira ng'obuwulizi naye nga temubimanyi biba bitya so tukwata oluusi ensonga ntandika okugenda maaso nga tuba tugikola ki nga tugirondoola tulina Nakafu Lydia on my right nina abalala bendi nabo waliwo Mariamu omulala Aisha Rahuma so tugenda nyumyamuko n'abaana abawala wano eno tulabe ekiri kitya programu eno yagiweerezaako eri abaana abawala mwenna n'abazadde abazaala abaana okitegeera tujja genda twongere okunyumyamuko ne Rahma ne Mariam bwe n'abanga basimeje bujja twongere nabo kubategerako uko bebaani tomanya with the time tutambulira mulembo go social media guno tuyinza baka ekintu kiyinza okugatta ku muntu naye nga tetukutte mu nsawo muwa ssente wadde 10 because abantu babeera ne talents ez'enjawulo ng'ate mwetaaga abantu abalina talent mweje muba muli omwaka tugenda okugenda mu 2024 tugenda tunulira nnyo ekintu kye bayita ebitone ne tugenda kutandika abadde bagobera emboozi za Sam Kent muziraba twatandika tukola story kadama ya mubba akaba amaziga and so on oli n'avaayo with good heart n'amugamba okabira kadama watunda ente ya nebira yina amaziga nti ye kasoke nkubewe akasente mali okukubaka enfuufu namusimba emitwalo waganda ataano weddu kitweta tusuubira ne tumanyo tuukirira abantu abamu nga nza mulabye mu interview nenyagala okugikola n'agamba mpa mmeka soko kole bwoti n'atayinza obbayina kye yeefiiriza okitegedde bulungi nnyo Nakafu oli otya ndi bulungi lwakuba omwana ng'omuyonsa YouTube oyina obuzibu oli otya ndi bulungi obulamu bulungi akalobozi onaakwongerako ne kasukako wano gwani erinnya lyo Mariam Mariam ani Mirembe Mariam Mirembe lyerinnya lye ddala ne Mariam lwaki Mirembe nange bali ntuma ndi muto tewababuuza kuno bagamba bannange lwaki ndi Mirembe bagamba balijja kujajja wange azaala daddi wange Mirembe oli wa tribe ki ngenda kubuuza bingi ndi Munyoli oli Munyoli ewammwe yewuwa gye bakuzaala simanyiyo kuba nze sikuzaala daddi wange kuzaala mami wange ate nga simanyiyo kale bingi nnyo ebya sadi ya daddi wange mami be bayita basinga maaza abo okuze nabo okay lwakuba oli wala kate bonasobola okuba nga asembezaamu kino beere kumpi kono ku nnyini waneeno oli otya mukwano ndi bulungi olabika bulungi era kirabika ddala oli bulungi mwebale siima olina ak'omunnyindo ak'omubulago okayina tatu mu kifuba linnya ki eryo Isimayiri Rahma wakubako Rahma lwaki Rahma notakubako lya mulenzi basajja bayaaye nalina kweteekako nze kennyini baye kati wabavaako abasajja nodda ku ki nembeerawo obubwomu badde manyi nodda ku bakazi banno babasajja baye kuba ennaku zino nabo mbalaba abamu bava ku basajja ne badda ku bakazi bannaabwe era kaye batali bayaaye wabagezaako nolaba nga bayaaye nobeesonyiwa emirundi ng'emeka bujangu olina emyaka emeka 21 n'emyaka 21 mu myaka gya 21 ogezaako kuba meka n'ozuula nti bayaaye n'obeesonyiwa sibamanyi muwendo bangi muko basuka emyaka gyo obungi because ine emyaka 20 mu lugumu odeetinzeeko abasukka 21 tebasukka myaka gyange
tebawera nogamba nti baye nga tunaweza wadde abasajja 50 nogamba nti bayaye ontakabya kajanjolooza simanyi ate lwaki tomanyi oba gwe basajja okyabaliko nze era sinyo kubanga obaliko n'esinyo tebanaba kumenyaamenya mutima abamenya dda bakomenya ng'emirundi ng'emeka 3 gyokka mirundi nga 3 gyokka 3 3 gyokka abala tebakumenye gwe abamenye n'obaddukako manyi mwine n'eŋŋombo akonkalya obulyamu n'oddukayo n'obuleka nedda omukazi agamba akonkalya abo baba batya simanyi gwe tobulya bwe bukulya kati olinawo gweolina boyfriend tolina right now siina kati waliwo babeera balaba okwo bajalaba nga tolina baŋŋambe mpe enamba ye tulabe siina naye bwe mba nga nfunyeyo abaakulabya nagamba omwana oyo kasita banga alinamu kasente sente tezikyalya kwala izo bera ne sente naye era nga naye muyaaye okay kasita banga amaka gavaamu malungi muntu mulamu bwakyo tegeza kati olidde kusetolinga olina emyaka emeka emyaka 16 olina ekyo gyekakasa ate ng'oyogera bw'oseka nedda nina emyaka 16 16 years only ebyaddala bakuzaala mwaka ki simanyi kuwasibuzangako mama wange tumanzi sitera nnyo kuba mama we yakugamba kimu tolina 16 mwana wange kati tegyeyongerako wakoma ku egyo 16 nedda nakagiweza muguno omwaka mugw'omwenda 2016 mpozi gwe owezeza emeka 16 17 shifa nale bada tubulire jje naye alabika ali mu nsi z'ababweru kale ndina abaana abawala bano tugeza kulaba ntunyumyanyumyamuko bano bakwano ba Nakafu mmanyidde ebbanga ki era like myaka nga 2 mabega myaka nga 2 nga tumaze ova mu covid sure nga tumaze ova mu covid seka kasawunji naye kimwe mwasinkanira wakali twesikanya like twali tulina show gye tugenzeeko twesikana nga tulina okukola naye kale friend nekwatiraawo nga tanaba nasuubira zaala nga tukyali myaka egyo nga tanaba nasuubira zaala dekola ki tubeeraawo show etya oli muyimbi muli bayimbi dansa dansa nawe oli dansa wamma iye ate gwe Nakafu omumanye mabegako bagwa omulabe bulabi biseera bino ndabiddeko ono okay kachegeze mboze genda singa nnyo kutambulira wakati wono nono liyajja kuba naye nga atuyambako badansa be babeera batya bano nga babadde ku show ya Sindi ne bazine mabega kaawo ne bawangula bato abo we batyo iye category dancer category olwo badansa tulya nti badansa waliwo like nga mwe babeera abadiringa mu ebyo ebya talent like gezako okutunyonnyola mu mugwawa biri biti ebikudu bitunyonyole tugezeko okumanya kai dance waffe like fe basobola tuyitanga mu bato kubivulunga ebyo video ngezo ne show nga ziriko abayimbi west ne mugenda ne mukikuba okimanyi kikuba ebyaddala zeneka gasa chendi bwe nfuka promoter ndako ku promoting mu dance abantu anizo balaga ko ntufuna sente nga nyinyi nga babukubukinga wange kisoboka kale tujja kulaba kati Nakafu yadda tunyumiza ku mboozi mwina mwabeerako mu house yemu naye wa waraji kazonye kajja nkatambula bwe kati ne kati waliwo be bayita aba kalioki waliwo abagwa mu category eyo nabawo ba dancer ne abawo simanyi abakola simanyi bichibisi gezako twa categories ziba zitya kati waliwo bano be bayita aba bikini bana like abayambulya ku stage n'okwata amacupa ekyo kati karaoke be bana bagenda okujja ku stage batandika omiming enyimba za bana abalala nga baddamu enyimba z'abaliye naye nga bali bwe batyo bakunama kwata akayimba tugeze kastasha mayanja n'okakuba omuziki awo n'omusinza n'omusinza naye takwata mic kyemanyi takwata microphone just abeera alagako bulazaawo ng'alagako bannange kati bannange kati badansa bebano ngera we nagamye mukusooka mbube bano bagenda yita mu mikolo yati nga bo bazina buzinyi olumalo zinanga bavaawo bazina zino nyimba babitobe bitera ngawo bimanyi okay kati gwe ogwa mu badansa togwa mu bakaraoke togwa mu bali bogambya babikini oba like nebimu bigezaagezako naye osinga kutegeera kino nze ndi dansa koziko ne big boy yawo
Boy yono gwe bakubako ne banika amagulu waggulu ne bagira agira. Sama. Omanyi ko basama? Eh. Kati obeera waggwe watu. Nze nganze mbeera Mbuya. Wa mami? Oba wa mwana? Ajasi wajajja wange mami abeera mu Kiganda, daddy ye babeera eno Bbanda. Kyuga katoto ya muno kwanze kati mbeera mu Kasenyi. Mami beefunira munene around mbeera n'etambula. Kati ze mbeera muno mu Kasenyi. Okay, kati gwe kikyomanyi ekyo omuntu Nakafu yasoma ebyenviiri era ina diguli namba mu byenviiri ono gwolaba wane ne gwe kiyoyinayo. Like fumba keke ebyo fumba mere we bitwe baking abimanye bewe bityo. Mutunyumizako ku story ye mabega nga mwe Nakafu muli eyo najja nafuna omwami gwe inayo baby. Sina. Yo tuswaza buswaza gwe tonafuna meka 16 jeno jeno bantu ina baby. Nedda. Aje mai naite yagala funa mwana naye yekangirawo. Batane naawe. Jukira kati fawala na si kirungi funa lutatono lujamu kwa oyinza lujamu nga lusiye mwana wa Semba. So olufuna oba olina olusigaza? Oyinza lujamu n'ofiirayo. Kana fa magezi ge twamuwanga ffe bawala banne. Amaze funa olubuto. Talujamu. Lwakwa gwe sitamanyi daddy w'omwana yesimumanyi. Banango olimba atomanyi mwasose ni mweteesa emwategere ntugenda kusinkana. Obe otanga tomanyi gali kyali nga mutambula mwenna yatunyumiriza emboozi mpavu mwaberanga mwenna ne mutambula nga mulumba mbivu. Zera bwe nali mayi bwali buvubuka bwe bwali nga kwa usine. Era bwe bubali obwo. Nemane mukola ensobi banaye nkoze ensobi. Shufu simayi tata wa mwana ye. Manyi ko vuko bwali mukwanaawo chichi. Omukwana ne bukoma obanga bumukwana ne bulyako. Sifanye ebi wakati naye. Watu tumanyi gwana tulya tata omwana yasebya mugabe naye gundi manyine wali tata wa Shivan. Tata wa Shivan simu manyi baby na mwana na mama Mbeera akiddala eno gwe lwaki oli mu kalioki lwaki okola kalioki? Sikola kalioki. Kale lwaki olimu ekyo kyolimu notabeera mu kirala nga bwe nasanga omusajja nga mujinjanje mutemi wa nyama nenga lwaki otema nyama noba nga tolunda nkoko. Bulali ya mirimu. Neera wefuna omulimu nga gwego. So tula. Nga mirimu ekyajo yinza okwetaaga nga gwo. Tugeze oba simanya kumanya. Tomanyi bulungi. Ojo ininge kino ekya dance obeere ng'oli dansa. By the way nasoka labira kwabo ne bakinjagaza. Baneno bebakwagaza. Ye Nakafu yakusooka yi mu kintu. Ne bakinjagaza ne group gye yali ayina bakinjagaza manager waabwe nangamba lwaki siba joininga. Nange nembegatirakawo kwe kutandika obeera wetu. Okay, abantu tuli ku mukoto gudu time twongera obogjukiza ntukola airport pickups gwa komawo mu Uganda solo tukola nako tukima kusawa Entebbe ntukuvuga pake waka ku mulyango. Bana Shivan talaba kuwaya zange zinene. Tuliko wano ne Nakafu ne mukwano go owedda gubaberanga naye batuyisayisamo ko ku mboozi eye mabega byali bitya byajja bitya lwaki tuli up to here wano we tuli. Kitegedde bulungi nnyo. Muwulira ku bantu ba dansa abantu abakola kalioki wabaye ebintu bingi ebibaayo. Okitegeera bambi mmizo kubanga temumanyi. So tugeza kulaba tunyumyamu uko nabo mpola just mbeera ya kibozi waneeno twagala twongere okumanya ku mwana omuwala. Mwana omuwala asanga biki? Mwana omuwala nga akuze ne maama nga talala aliwo ddala obulamu buba butya? Lwaki abantu abamu bali we bali ne batabeera mu birala? Oba kitegedde waliwo gwandaba ng'oli ku kyeyo oli kaddamu oli mu nnyumba mu kiyumba watuuka otya okubeera eyo n'oba ng'ova mu ggwanga lye lya Uganda. Ate nga ndi sure abasinga obungi tikwali kweyagalira bagamba kati wano nkolawo kyembeera bikange eganyi kiddukiro kiri kimu kanyingire obwakadaama ngende bweru nonye ku ssente ziwerako okusinga Uganda nadda Uganda ate nembeera nga atambuza obulamu ne bwanga ate bukola butya nga bweyongera mu maaso nnyo nnyini ddala. Okay, kati embeera y'okuba nti muba muzi house eyo osoomozebwa kiko mufuna okusituuka n'okuba nti mufuna embuto ng'obudde nga bukyali? Somoziwa kwe tusanga obuzibu bungi. Wabeera abalenzi nga bagala okwegattako. Oluusi oli n'omu like oba nayagala kwegattako. Oli nayagala okukwatako n'omwejjako ye naye natufuula empalana. Nga wa mu house wa ku stage. Nga ndi ku ya house nga nagamba keeraga
Ayo tuddako ku baabweru tuyinza otambula kati ffe abawala ngaffe omulembe guno kyomayinza oyambala ng'olugoye olutema nga tebituuka ku maviivi abayita kuwo ne bakwita malaaya oli wakati w'ekisambi naye ng'olusi si kyokola ne bakwita omuyaayu ne bakwita malaaya. Lwaki gwoba oyambala olulumpi notayambala lunene enyimpi nozambala kale ng'olumba stage yuka because stage eyinza obba nga ikyoyina waliwo olumpi nga telususa naye yakulaba yalowooza mu birala. anti lwaki tayita mulala malaaya naayita ekyomanya ye ujjukira ffe tutambulira mu group bo baba bayita kirala kyo kye baagala okukola okwogera aye nga togenda gana muntu kwogera kyayagala. kyagenda okugenda kwongera nkufunemu wano yengeri okumpa story esingako wano about that naye tugende nnyo okomboozi ya Nakafu wategeera nti yafuna olubuto wamanyi oti amali mwena mu house byajja bitya? Yasooka n'alufuna kale teyasooka tugamba naye ng'era ffe tumulaba embeera ze si ze zimu. Omulala zikyuse nnyo. Nga zikyuse nga tumugamba nga yeewakana. Oba naye atanaba kumanya nti aluyina. Simanyi mpaka we yanze ebbali n'aŋŋamba ngaffe abawala n'aŋŋamba Mariam neekebeza ng'ekifundira lubuto naye ndi wano naye taata w'omwana simumanyi. Nakafu ono nga yakugamba. Nti neekebeza ndi lubuto naye simanyi taata wa mwana. N'aŋŋamba ne Mariam oba nduggyemu. Mayi we namugamba juka siti nafunako olubuto biki ne mugamba tosobola kugyamu olwo olubuto kyomanya n'oyo gogenda okugyamu naye yali muntu nga gwe singa mama we yakugyamu kyemanyi tewandibadde wano gumo okole ki gumo okuza omwana tujja kuyambako tunaaba tusobodde. Nampuliriza n'abantu abalala ne bamugambako kyemanyi weera waliwo abamugamba olugyamu waliwo abamugamba olemezaamu naye yakola ekituufu natajjamu mwana singa yamugjamu singa si omwana oyo tatuusaawo. Sasa tetulina kibani. Tubeerawo awo lubuto lugenda lukula alwaddemu awo kale okusomesebwa kungi kwe lwayitamu eri ebiseera ebyo. Kati ng'ekyataata w'omwana nga gw'omuwa amagezi ky'okumanya taata w'omwana. Saawa ezo naye sina magezi ga mugamba nnonya taata w'omwana naye nga nze obwongo wange buli kimu niraliikiridde kyali wange afunye olubuto tugenda lukola tutya. Tonabafuna. Taata w'omwana ajjukira naye simanyi nga sina bwe mutandika era namugamba bugambi tolina gw'ojjukira wadde nga Mariam simanyi. Omuntu bw'agamba nti nfunye olubuto naye simanyi nannyini lubuto so si nti simanyi nannyini lubuto waali wabula simanyi nannyini lubuto ki ekikujjira mu bwongo? Kale nze ebyo saabifaako kale ng'ovudde ku ekyo naye nga ggwe singa kugamba nti nze sonko ndi lubuto naye taata w'omwana omutuufu anfunisiza olubuto simumanyi ki ekikujjira mu bwongo? Ddala yebakana muntu omu yebakana abantu banjawulo yakedde ku makya ng'ensiri emulumi n'emufunisa olubuto nti nga onaafuna omusujja ddala ki ekikujjira muli? Because ogambe wamugamba nti tolina gw'ojjukirako ate kinoza nga munoonya mubeeko omugumuluwa. Temanyi baliko awo banjuko naye nga tamanyi mutuufu. Baliko banjuko naye nga tamanyi mutuufu. Ngalo kyamaso kagezesa omukuwa omugundi nafunye olubuto n'agaana katakirizo egogenda ate nga bonna bayaayi tewali goyiza kusibako omwana jjukire bali bayaayi abasajja kati omusibako omwana agamba ye nga watazaala ng'olwo atandika ty okugamba nti tazaala gomba akwekyangirako omuntu akwefuulyako abamu n'abamu be nali nsuubirako nga sikyabalabako simanyi na gye bali abaaliwo mu biseera abamu bali baddansa simanyi na gye bali paka nakati. Mama gwe oyinayo bebi mukwano? Ninayo. Oyinayo nga bameka basatu bana? Babiri. Oyinayo babiri? Kati ona ina story ndala jatu wagambye emyaka 21 wazaala asooka nga oyina emyaka emeka? 17. Kwe kuzaala oba kufuna olubuto? Kwe kuzaala oba kwe kufuna olubuto era byebimu era omwaka guba gumu. Kati ate owookubiri? Owookubiri mufunye tuli mwaka ki? Tuli 2023 maama. 2023 namuzaala mwaka oba guwedde Desemba. Taata w'abaana y'omu oba banjawulo? Banjawulo. Lwaki baba banjawulo? Kale eyasooka wakyeyagalira mulenzi wali omwagala yali nsobi nawe wayita omujjukira omutuufu kyali kitya? Nakyeyagalira. Eyasooka oyagala obusebuse ku mwana? Kyekimu n'owookubiri kati weteekateeka leeta wakusatu? Aya baasi koona wano ate ono omwagadde tebabeegaana abaana obuyambi babuleeta n'ebirala? Tebabeegaana.
tebabwega okulaba onyirira kanyiryo ono akanyiryo kali kate kanjawulo uzaala buzaazi baana babeerewo nawe okola obulamu ne butambula olina kazadde b'eggwanga kati gwe kati respect ate gy'olina gwe nene nnyo tomanyi bano tujja kwongera okunyumyamu nina abaana abawala babeeta bagalo child mu bagalo webita ayanjo tigalo child kibitegeera nnyo nina abaana abawala tugenda nnyo okukola emboozi z'abawala n'ebitone omwaka gwe tugenda okugenda mu 2024 kitegedde bulungi nnyo okay otwongerayo mu maaso abalenzi bano kati gw'osimattuka otya because didi omusingako omwaka gumu gw'osima gw'okozesa bukodyo ki osimattuke gw'oleme kubanga tewafuna lubuto tonnafuna lubuto ozifuna tobategeera bulungi n'ozijjamu okikola otya gwe kubanga toyinayo bebi yedde wadde kyemanyi oli mugezigezi nti obulwadde saawa zino nti olubuto ekyokusatu waliwo n'ebirwadde ebyalawo ebitoye aye nekirala sinatuuka funa buvunaanyizibwa kati nze nga nze okwekuuma era waliwo obuweke bwe batuleetera olwalaye ng'okamira akaweke ng'okuteekamu akaweke awo oganga gatonyeyo akaweke kagajjayo badde manyi nti omuntu atya obulwadde obweke buziyiza obulwadde tumala kwekebeza kati sisobola kwesiga kuba tebanzaala nawe ye newe baba banzaala nawe manyi gy'oyitira soka kwekebeza kale nawe tuba tetusobola kwekebeza naye kondomu zajja ogimanyi bulungi nnyo kondomu ogikozesa ate ojambaza omuntu ogimanyi ojambaza omulenzi ate enza ino n'ogimwambaza kuba kati abalenzi abamu bayaayi basobola ogiyuzaako kondomu kasi okuba safe gwayina omwambaza kondomu nnyo nola nti anyumye n'okunyuma katandika awo nate gwawo nkwagadde because o making sure newe tugenda ku kyobweke mpozi ogambe ekyobulwadde because obulwadde mukebeera bulwadde ki oliko omanye nti kati nja kumira akabeke kakole nemefuna lubuto bulwadde ki bwe mukebeeza kyemumanyize buli mwezi nina okwekebeza by the way kana akaweke tekakola ku bulwadde kakola ku lubuto nengamba okukebeza oli gwogenda okuzanya naye akazanyi okebeza ekyemanyi tugenda mu ddwaliro nemukebeera kisiriimu naye wali endwadde endala zo nozikola oti ate kati waliwo kati nesiriimu tebamala gamukebeera mwezi gumu bamukebeera emyezi egi 3 naye bwenziya nenkubuza nenga kati gwe emyaka gyo gyoli 17 obeera okyali under age ebintu bino batoyinza kubyerekereza osigaze peace or you want problems oyagala peace you don't want problems always kati oyagala peace ddala toyinza kwerekereza bintu bino nga ggwe omuwala nsobola kasitaafu n'ebyokukola naye kati ebyokukola tebinajja siina byakukola tebyakukola nga ki tomanyi tuyinza obba nga tulino nga lwo omuntu ayina omuntu gwayagala amukolereko ebyokukola ate nga ggwe oli wano eno ng'ayisobola okuwa ebyokukola newerekereza ebintu bino ebyokukola tuuka nembinoonya naye kati kufe ku myaka gyaffe nga ffeye omuntu yekengera otukozesa jjuka kati aba bayita bayaayi emyaka gyaffe so nga siwe tuli buli omu akulira amaka ganjawulo esi tuyinza obeera mu bino ebintu ye naye buli omu enkula ye byanjawulo toli muyaaye gwe nsi muyaaye sobola okugamba ndudde mu bavubuka kiki waliwo abakozesa enjaga waliwo abaluma obukoola waliwo abanywa omwenge naye nsobola okulayira nga ne Katonda ndaba sikozesa kintu na kimu wadde omwenge togunywako wadde oyina ajja nakubuuza obabeeramu otya naye nga mbeerawo nembeera fine kukyo kati kitegeeza singa tuyiye ntufuna ebyokukola osobola okwerekeza ebintu byokwepiica ebyokukola nga bize ebyokukola nga ki anti toyogera byakukola nga ki ebiyinza okufuula bize ddala nze gonna ogunajja naye dansi obeera ogenda muvaamu olwo bagenda muvaamu kuba kale ono dansi yesi waaliye naye dansi kyekintu ekitali mu future just ife ng'abavubuka tuba tumalira mu budde naye dansi tali mu future ng'abamu bamufunye mpina tulaba dita dance olwo tulaba abana bakolera sente nyingi wamu akazanyimu abakazanyi obulala ne mutaba mu future kati ngaffe tetulina nnyo bapromota timu yaffe terina manager ate gye muvuddeyo omuvubuka nze ngaze twavaayo dda oyafuna obuto aye yaliyo nga kyaliwa ngamba wane wabboyikawo obadde wazeewo obuzi
nali nazeewo buzina era nawe tewali future eri akuba kale babeeraawo tewali nnyo kyamaanyi waliwo future nitanonya mirimu ne mubeerawo muti okulya okunywa n'ebirala tubeerawo naye era emirimu gifuja weegityo kati gwobeererawo ddala okawuzi naye kati kitegeeza yetagana nonya emirimu egitegerekeka kati nga oshuba gisasula sente mmeka tugeze omulimu guzzi 2 etwala 2 gwe nga gujofuna nga naye afunyeeko nze njulula enkola gyansasula emitwalo 2 nga yo lwe bamuwadde nga mmeka bamuwadde ezisukkawo n'afisaako awo simanyi sinoonyereza naye nganze aba ansasula 2 gyange kati gwokola kiddala kyosinga okukola awo kyosinga okukola nze ndi dansa ate mayimu tokola naye nkola kibayite ekyo kalioki kola mayimu ne dansi weebityo awo okoma tebweyongerako kusukkakaawo awo kawokaawo ingoli mukiyitiizi waliwo oli obuntu obunyumira ddala mwana mugenda mu kibalo omwana n'agira bwati n'ogamba allahu akibaru okay nyumyamuko n'abaana abawala bano bannange tunyumizaamuko ffenna nejja kuddamu mbafuneko okwo because bingi bye mutamanyi bye muyinza okwetaaga okumanya emboozi zimu tukola nga si za bulijjo naye nga just very easy and simple gye tugezaako okukola wano eno so program eno giweerezaako bamaama n'abalala abaana bano balina ensonga lwaki bali wano we bali tujja kukinoonyereza tuuke paka awo nekera abantu bangi obeerawo no nga mulaba mwenza obba ku kiyinza okuyamba ku muntu ono nga advise osobola obba nga olina obulimu ogusobola okukyusa obulamu bwe bingi oba okitegeera waliwo ekintu kyenzijja obbabuuza wano mu Uganda yaffe nga ye mugiraba emirimu mubiraba mutya we tugenda ku mbi emirimu byosimanyi si byangu kwenda kafuna naye ndi walaba ali wano naye emirimu naye gimutawaanya emirimu yeso oyinza ofuna naye kyomanya buli muntu wanjawulo golabye ng'omulungi omulimu omulungi bosi aba mubi oluusi ensasula ebanfu oluusi simanyi oyoloozaako okuvaako ono mu Uganda ne weeyongerayo ewalala ogenda okuba ekyeyo oba mmwe bye temubyagala ekisinziira ebitabo byange ebitabo bakadama basaba ebitabo wadde n'oba tomanyi wadde okuwandiika genda n'okuba ekyeyo olabire eyo ng'omwana bugamba taal nga tobitegeera omala n'obitegeerera eyo soko ne gujja mba ngenda musayi gujja naye toyina ndagamu n'emyaka gikyali mitototo awo ngeri gy'oli muwanvu bayinza n'okukuwa 3 mu 2 n'oyitawo so ekiri solo ya Nakafu ono wagigoberera bulungi nnyo obadde nga obiraba byetubadde nga tukola n'ebirala ng'ojja n'omubbongako n'olaba embeera mu abadde ayita badde nga nti naye ennaku zino mbadde nga siriwo kuba nali nagendako eyo nga mami wange mulwadde mu Kiganda ne olinako kyogimanyiiko kuva eri nga alina olubuto taata womwaana temumulaba embeera neekaluba paka kubeera eno bbanda wali wawo obadde olinako ko information embeera bwe yasooka okukalubira wano mu kuzaala kyali kiti kyatuka ekiseera obudde ojjukira nange mu kuzaala awo saaliwo walingawo omuwala yali awo gwe yali abeeranga naye bamuyita Nankabirwa twamuyitanga musawo we oyo omuwala gwe yali anga abeera naye nga bali awo ojjukira bawala ku bawala ate nga bonna bato naye nga walingawo bamama Nankabirwa naye nga ajjukira bonna tebalina ssente mama abeerawo oluusi kyakulya kibuze oluusi kirabise kati ssaawa y'okuzaala neetuuka ate nga wetuuka omwana ye alina ofuluma nga alina ofuluma ssaawa ezo ssaawa ezo byali bizibu wate nga omukyaliyankoko oluusi n'olaba nga bizibu nze bankubiranga esimu naye nga nange sirina kyakukola kwa saaliwo nga bakubira nga bagamba bati saaliwo nga bakubira baga tuli mu twala mu ddwaliro soko tuweerezeyo zino oluusi nange sirinaawo naye nga kanje naye nga sirinaawo simanyi ebintu si byangu sobola akaninde omuzaala olindemuye emboozi eno oba sitori Nakafu nga bagira balina kyekuyigiriza kyamaanyi nnyo kyenjigiriza kubanga benjiga bisooka biraba ku bawala bannange badde atya kuba kati ebiseera ebyo yali lubuto wuyo mama ye n'agenda n'afa kati weebuuze mama we gwe yali asigazaawo tata we ali awo bwatyo mama we gwe yali asigazaawo nga maama naye n'agenda tonna n'amutwala n'okugamba kati omwana omuwala asigaddewo ku lulwe ali lubuto ate naye agenda fuuka maama nga naye agenda fuuka maama
uyo tamanyi taata wa mwana ali solo ali yekka kale nga bizibu kyoba nengamba soke nindeko naye nga ate abalenzi obaagala ate bo tebalekeka nedda simbu byembeerako just olabiraawo ndabiraawo kijja kitya ebyabalenzi like ogamba si byoba oliko nate bimala ne bijja wembeera n'omu ate wenkoowa nesuka nendwawoko kati olina gwolinawo naye natera omukoowa olinawo wamukooye wakagoba gwagoba wamukolaki yakukolaki oba yakukolaki oleka omugobe eri awo kale ebintu ekyo bitegeerekeka eri awo mwavu ali awo kale muyaaye mubbi obubbi butya akubba tanziba naye nga kale bamusibasiba nnyo ne mugamba nga bbaki anyakula simu ayo menya mayumba bbisa mundu abbaki be bana banyakula amasimu bana bajja ebintu byabe ndi ku kale bwebito ye boyfriend gwe wayina nange naye simanyi nawe nazuula ndinga bajja kunoonya olusi nange bantwaliremu yabba akulabirira kuwa akazigonyirire akulabire mungi oyongere owanvuwa sika kunyirira tewajja kunsiba wamukowa yali ate gwe bakusibira kyateye nga ye yabba waliwo omukwano gwange era bamusiba omulenzi yadduka ne batwala mukazi we beera neera mu house ne bamusiba yali kyali wange naye ye kale nga bava mu house bafuna akayumba ye ne bamusiba paka nakati akyaliyo mukomera wama ne bamuta bamanyi ne bamuta naye omulenzi yabulya ddala ye mulenzi ye yabula ne kati akyekwese kwa musango gwe yakola yabba esimu nefiirako omuntu yabba esimu nefiirako oba batta omuntu ne batwala esimu simanyi kyomanya ye byali awo kuba ffe batugamba esimu yafiirako omuntu kale esimu gye babba ye nanyiriyo yafa kitegedde naye ng'afudde nti bulwadde oba bamukuba kale n'afa kale bwebityo emboozi ey'omwana omuwala gye tugezaako kulaba nti tunyumyamuko wano so ndi n'abaana abawala abasa tuli Nakafu waffe Nakafu bano bakwano be bali naye okuva ddala bifofuna olubuto paka lweyafuna olubuto n'ebirala ebibaala Nakafu yatugaye bane mwanyumirwa ng'obulamu bukeefusi nga muyitawo nga munywa ka kofi wakayise ngo chaka kofi nga mugenda munywa ka kofi mwambala zi lebo obala lebo ku lebo okuva waggulu paka wansi naye waliwo akabozi kubanyumiriza ak'abaana manya ak'obugoye obumu bwe mwambala ng'oyambale n'akasikaati wansi naye nugaba waliwo obusikaati obumu obugoye bwe mwambala nga tebwetaagamu mpale ya munda okuvayo obulungi bakayita ka two piece ogambye tebazambala nga bakoze batya nga yo tegendamu mpale yo jambala kabina bakasobola ovaayo simanyi ate tumanyi nga mwabazambala na two pieces ezo kale nyabo gye baleko two pieces ozimanyi ngoye ki abantu ze bambala naye nga tezinabba mu mpale za munda nnika ezo nnyini two piece ate kati bakisussa wano ne wabeerawo ekituli kisusulwa mu kisussa tukisussa kale wano nga kajjebwe kati ne kasalawa nga kakwatira nga wano wona walaga mubiri wano wona wabawo obugwa obusiba bwe buti kati kaino ba two piece kaino banga wagulu kafanana n'aka wansi nga wansi kasikaati kati bweyambaliramu empale ekusiiwa kiba kirwaki temwambaliramu waliwo n'akapale naye era nga wano waliwo obudameji bwe buti ate embuuza lwaki obusikaati obwo temwambaliramu mpale za munda nga mate mulumba bibaala kaba kalina okujja obulungi empale tenyumiramu nga te empale ebeeramu ate netanyumiramu batya tenyumiramu kati kagera kujja lungi baba bagakulaba ng'omudongo abatulaba bino mbadde mubimanyi enjo badde obimanyi ebyo ebito oba tekiriiyo tegeeza enjo oyafala oyakyali mabega bino tannabitegeera oliwo oyambalamu empale y'omunda abantu bakulaba abweru nti oyagitaddemu fala nze ku mubiri gwange nakula simanyi kwambala bya kikazi wambala byabasajja kati toyambaliramu mpale twambala bino empale ebinenenene ebikoma wansi birebebe bityo ebinu nga kale ffe tweyisa byaffe nga twetuma n'amanya mufe wa twins gwe noono ne Nakafu engeri gye muli bawanvu ate mwagala ofaanaganamu nga tinga mwambala byewe bityo wama engoye ezo zimanyi ze bambala nga munda tezinagenda mu mpale za munda zino nyiri lwayambadde ekitegeeza olwo n'empale terimu munda mulimu leero gitaddemu nzira nteekamu gwoteekamu naye ng'oziwuliako engoye ze batalina teeka mu mpale za munda nziwulira naye babuyita batya buno nga kabikako wano just ng'eno kaguwa nze manyi mwezi engoye
ke bambaliramu akapale kagi string ke balina oteekamu ate waluze bona weze kugamba toyambaliramu ddala mpali biba tebivaayo oba fala oyambaliramu nika bivaayo kuba olw'ensonga wano kabikawo bubisi eno waba togenda giraba mbuba mpale kigeze no tali ku mulembe tanabitegeera nabo busoboka okukambaliramu oba kuba mu mbeera yakwetega nalabako abaana nga bali mu ndongo naye ngetuuka neetabuka ati omwana atula bwati wano ku mulenzi omulenzi ng'atudde wano omuziki ne gutabuka nga mukutte bwati naye ng'omuwala atudde bwati atunudde eno omulenzi atunudde eri nga bajja nebeerya ku miwano eno nga yebakuba omuziki oba wabaawo obukodyo nti walina abasajja ambalidde mutuyinza okuba ku bitwanguya wadde tuli mu kiziki nga kitambula simanyi abamu engoye ezo ngenda kukola research zinoonyerezaako oba bijjo mbadde nganda aba nga bagamba kabina kabaawo yagala kapaapaale tolina teeka mu mpale munda oba kyemba mugenderera ekyo abamu kubanga fe akabina katubula akabina kakubula tolina kabina oli yeka yayina wama guyinamu ebbina oliweza si ekyo katonda lyeyampali eriyo eriyange lyeŋŋamba nina sisemala musuubi nina naye ono le akabinako kagula kaganda natigaza katuula oba kasita obanga oba that's why temuteeka mu mpale because akabina katono yagala kaweerewere empale yinza okkanyigewa mu bwati ne kabanga akagati ne kamalawo ate abo abalina obubina bye babukola ne batambalira mu nika kati fayina madamu ne mwesanga ne Nakafu muli mwenna obulamu butambula Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune. Ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 9 724 oba noti 78 29 52 155.